Kampala Capital City Authority esazeewo okwekuumira mu bantu ng'ekola ku bizibu bya bannakampala. Batongozza enkola ya weeyonje e Kamwokya gye bagogodde emyala n'okutwala kasasiro yenna. Ekizibu ky'Abannakamwokya ky'Abannakampala si kasasiro n'ekizibu motoka. Emmotoka zijja wano mu wiiki omulundi gumu. Tuli overpopulation abantu 5,000 naye nga mutuwa emmotoka omulundi gumu ng'eyita wano. Njozaayo neebaza Nabugabo ekoze omulimu munene nnyo. Nabugabo egezezaako mu bugube bwe tubaddemu nga tetulina tuyiwa kasasiro, tetulina tukola ki, naye ebadde egezaako okuyingira mu nsokolosokolo. Nankulu wa Kampala Sharifa Buzeki agamba bangi bazibikira emyala mu bugenderevu. Ebisasiro byonna bye tutisse tetwetaaga mmotoka kutambula nga mbikule. Zireko omukko mu by'emabega, kasasiro agenda agwa mu kkubo ne tuba ate nga twozeza ate nga tuziza mu ttaka. Katubagambye emmotoka bw'eba etisse bagibikeko ettundubaali etambule bulungi. Kasasiro tebamuyiwa mu kkubo, bamutuusa gye bamutwala, bamuyiwe mu kifo kyennyini kye twabawa eky'okuteekamu kasasiro. Mensa Kabanda, minisita wa Kampala n'emiriraano, alumiddwa olw'abantu abeesibwa mu bujama. Tumanya pampers tuziteeka wano, cotton tumuteeka wano tuteeka bino. Nabiri mubimanyi oteeka buli kimu tukiteeka. N'amalwaliro gye tuli tubyawula, kyobula nga abasawo bamanyi engeri gye babisortinga out. N'olwekyo tumanye nti amagiraasi wano, kasasiro wano, amacupa wano, kaveera wano, tusobole okisomesa abantu mmwe mwe musooka okubasomesa. Bakoze ekyenjawulo nga batambudde n'ab'ebyobulamu era balabudde abatunda ebyokulya nga babissa ku bujama. Amazzi bwe gaba mangi nga gatonye ne gajja mu kkubo ne goonoona. Naye n'abalala ab'emmere ab'akatale basula bye batatunze mu mifulejje n'ebivunda. Tusanze obuzibu bungi nti omuntu omugamba okugogola okulongoosaawo naye ng'olw'obuzibu obuli nti mulimu ebivunze tayagala kugendayo. Nambi Farida eyaweereddwa kadi ya NRM okuvuganya ku kifo kya omubaka wa Kawempe Division North agamba obuyonjo bwa buli omu. Tujjanga okulongoosa ng'abatuuze abali kumpi tulongoosa nabo bategeere ekizibu ky'okuyola ebisasiro. Mulabye wali ku mwala guli waggulu nga mu butuufu obucaafu obuva mu bantu babuteera ddala ne buyingira mu mwala. So wano weetaaga enforcement, weetaaga okusomesa. Sonka Bubeka ku lwa Nabugabo abamu ku batwala kasasiro awadde obweyamu nti balina emmotoka ezimala. Tuzze okugogola ebisaaniiko ebibadde wano okumala ebbanga okuva kitezero kyagwamu. Tubadde tukola naye nga tukola kitono olw'okuba tubadde tetulina wa gye tubiyiwa. Naye olwaleero KCC yatulaze we tuyiwa ebisaaniiko, tuzze abatuuze tubagyeko ebisaaniiko ebibadde bitutte ebbanga nga bijjudde eno. N'olwekyo tubakubiriza abatuuze okukuuma obuyonjo bwe tutaddewo olwaleero era ebisaaniiko tubitisse, emmotoka tuzireese, abakozi tubaleese, tubasaba babeere bayonjo bejjeko ebisaaniiko byonna ebiriyo era baawule ebisaaniiko bibeere embuna ebisaaniiko ebivunda babiteeka byokka n'ebitavunda babiteeka byokka tutandike sorting. Bya Ora Gabdio, Sorot TV, Omunyo.